In fact omusajja wange omulimu gwonna ogulimu okuwambaatira omukazi sigwagala. Naye kusikuwambaatira. Kuba kuwambaatira. Oyagala njogereko n'ogayi yani? Oba kati kikoze bulungi. Waliwo omulimu gwa waxing. Ogwazze. Waxing oyo naye okumanya. Okumanya. Koni. Kakati naawe male kukwata kutwala ku mulimu gye nkolera olyoka omanye nti nno abakazi bwe bajja ne mbawummula amatu nkoma kubawummula ne bagenda. Njagala bali mu kasenge. Yanjula show. Ine ensonyi. Yanjula show. Zenine ensonyi. Hi our people. Amanya Namtebi Sylvia. N'omukozi wange olwayo yankolera. Bwani. Yakugoba. Nze Morris Jordans Kaweesa. Bwe Kaweesa si Kaweesi. Kaweesa. Fumbe. Nina shujja nakoze ne mukulu Jamada. Kafeero. N'ayogera nti yawasa mu bafumbe. Bana abefumbe bangi. Ekyabadde mu comment section. Fumbe juu. Kasolo ki? Kafumbe. Kasolo ki? Kafumbe. Kasolo ki? Kafumbe. Nze neddira mamba. Oliwa mamba. Mama wange wangonge. Amazzi onywa. Amazzi gonganyo. Naye mamba ekifitolya. So wadokisonga mbwenti. Lwaki tesonga? Lera we bakifumba siyimirirawo. Anyway, we appreciate you guys. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Jordans Kaweesa, straight out of Aromatic Entertainment. And today, my co-host is Sylvia Namtebi. Omchala yedira emamba. We're going to go to tutembeta ensonga. Tukutema wanona wali tukira kwata kokomu jealousy, tukwata kokomu best friend. Atebe tumala tujja kwata kokomu ignorance. Onoonya ttaka nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate yateekebwateekebwa e Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying. Weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Pick and play. Pick and play. Yes, Morris Jordans Kaweesa oli ku Morris TV oba Morris Jordans K Media. Bwente banyingide mu Namasaka, Namasaka the finest. Nyingide no muchala stylist. Namasaka mwewana. Yeah. Linda konza agamba nti the finest mu Namasaka, but I've not said. No. Now omanyi like sometimes olinde ekintu nga tekituuka. Chizo obutatuuka anti. So obo ina kuchewa. Twakola jealousy. Sylvia twakola jealousy. Na jealousy twamukola. Mulimu ensonga ziringa nnya. Nzezi twakola jealousy. Mulimu ensonga nganye ezimbo byo mutwe nze nganzo omuntu. Abakyala sometimes mbasimanyi nebuzo okumanya kye baagala. Jealousy yakolebwa nazimbibwa ku mukyala Chris.
Chris yebba wa Anne. Chris yalina business gyakola. Nenga business tereta bulungi nnyo ssente. Anne n'amufuna. Nga Anne alina ssente. Anne ye n'alaba nti omulimu Chris gwakola teguleta ssente ate gumuswaza ye ng'omukyala wa Chris. No gwe tegumuswaza naye nga teguleta bulungi ssente. Namugamba omanyi omulimu gwo guleke otuule waka. Jangu nze nkuwa omulimu mu company. Okay. Mu company ya Anne. Kati Chris nawa Anne nawa Chris omulimu mu company ye. Ne batandika okukola boma. Ngera Anne yasasula Chris omusaala. Naye mu kubeera mu mbeera eyo okumusala gwalinga mutono ate nga oli yayina ye boss. Natandika okumanyiira Chris. Nze nkusuza, nze nkulisa omukozi we naye nga bbaawe. Nze nkulisa, nze nkusuza, nze nkukola kitititititi. Kakati Chris n'agamba omanyi kanviira omukyalo ono n'amuviira n'agenda n'afuna omulimu ogugwe ogw'okuwummula pini ogw'okuwummula abakyala ennyindo n'okubawummula amatu n'okubawummula amakundi oba oliawo n'ekifo ekirala kyonna omukyala kuba abakyala bo balina ebintu bye baagala. They can never be predicted. Omukyala ekyokwewunda bali bati. Yes, n'ekyokwewunda bali bati. So asobola okugamba nti togenda kumpunda nnyindo oba kundi. Nja kuwunda ewalala. No, nja kuwunda ewalala. Era Chris ng'alina obusenge bwe. Nti singa ojja ng'olina ekintu ky'oyagala okuwummula ekirala akutwala mu ka safe room n'embeera bameka n'akuwummula n'ovaayo customer care. Ng'akoma kukuwummula. Yes. Kati Anne ekyo ne kimunyiiza nnyo. Era omulimu gwo nga tagwagala. Kakati abakyala kikimwagala. Annange. Ebyo byonna Chris agenda bikola ebyokutandika okuwummula ennyindo, okuwummula amakundi, okuwummula ebifo ebirala ng'akyabeera ne Anne. Ng'amuviiridde. Wali yali amuviiridde. Kati Anne najja n'amunoonyaayo. N'amugamba mwami wange komawo. Wabula mu kukomawo omulimu gugwokolakola ki? Gute. Guleke. Chris n'akola atya? Nga lwaki aguta? Chris naye yamugamba munensita mulimu. Siguta. Kubanga Anne ne bwe yawanga Chris emitwalo 2. Nga bwe bafunamu obutakkaanya mu kuyomba. Amulangira 2. Unfortunately, that is in our nature. Sente y'ekikazi eyina ebizibu byayo. Tusaba Bank of Uganda. Kansinzire wano. Tusaba Bank of Uganda. Mukoleyo ku sente. Muziteekeko sente y'ekikazi. Tumanye nti zaabwe. Bwe kiri nti okedde ku makya n'onsabayo. Eba sente ya kikazi. Nyinza n'obutakusaba. Ngolaba ndi mu bwetaavu. Nompa buwi. Nenzijja ku sente y'ekikazi. Kakati abakyala ekituufu kikimwagala. Njagala omusajja ng'akola ng'aprovidinga. Kati Chris akola era aprovidinga. Nakyo gwe mulimu si gwe njagala. Ate oyagala mulimu ki? Bannange nedda. Kubanga njagala ombuulire. Nze njagala ombuulire Morris. Nti nkedde ku makya. Nze ndi mukyalo nkedde ngenze nkola massage. Tulina akasenge. Yes. Ne ba male clients gye tulaga. Ne mbanyiganyiga nga tuli babiri fekka. Yes. Nekikusanyusa? Anti kati gwe Sylvia kiri bwe kiti. Gye buva ne gye bulaga. Abaganda balina olugero olugamba nti singa olondoola enkoko byeridde tosobola girya. Okitegedde? Nze Sylvia bw'oba okola massage n'okeera ku makya n'ofuluma nti ogenze kukola nga nange nkwata lino nti ngenze kukola ebiri ku mulimu gwe. I don't want to know. Nkulaba okomyewo wano gye emirembe gye ngenda okufuna. Nze kubuulira mazima. Anti kulye ne waliwo emirimu nga bane tosobola kwegumya. Anti nkubuulira mbukati Chris awummula. Yes. Alina n'ebifo byawummula. Yes. Nti nga byebifo balina kubeera bameka? 2. Tanga Ani yasusa ebbuba. Nze Ani mbadde nga mulaba banene nga abanne ebbuba lyono anti lyo lisuse naye ate awo mutuufu. Anti kakati nze Sylvia njagala okola ekintu kimu.
lwansonga nti ne bwabanga sigwe mukyala ne bwanga oli mukyala wange nga tokola massage katugeze okola bwa weyita era weyita tebamukwana mulisolo yokwana anti kakati then ni walo nekyolabira ddala ng'ekyo nga ki ekigenda kuvaawo muliro mwerere kati nkoye example tulaba video z'abayimbi nolaba video ne bakola scene y'ombuliri okay n'aba firimu bazikola scenes ezo lwakuba abayimbi bo bagende beat more extra nga bali mu buliri bali they are cuddling basukka waawo oba bakomaawo kati nzola ngenda kigamba kino naje mpuliriza basukkawo baba bakomaawo nze ndi muzanyi wa firimu ate kati tutogera ku firimu nati kati nkubuulira nakategeera kati nti abantu babeereyo niwabeerawo crew niwabeerawo lightsman niwabeerawo naye nze kuva ddamba ndowooza abantu ababeereyo mu kisenge babikola batya ngera nze mmanyi mu buli ngeri babikola naye bamala kuzanyisa siini eyo mu buliri kati bamala kuzanyisa siini y'omubuliri naye nkigaa nti tekikola ki nti tebabikola kakati naawe mmale kukwata kutwala ku mulimu gye nkolera olyoka omanye nti nno abakazi bwe bajja ne mbawummula amatu nkoma kubawummula ne bagenda njagala bali abali mu kasenge ne mu kasenge jangu obeereyo ekitiga njagala babo mu kasenge kati sio bya kankubuuzemu bukimanyi nti nno love aho ebiseera ebisinga okukola gwe kyo kyoyita extra you have to be feeling your partner. What is love? You're talking about these people who are dating? No, gwe kyolowooza nti nno Chris wagenda mu kisenge n'awummula abakyala amatu oba ebitundu ebirala they go extra mile si kyotegeeza are we chicken, are we cocks, are we ducks? Oba mumala kwekwana and you reach at a certain point. Olowuliddeko omuntu agenda ku street n'agula malaya. I'm not being abakola akalimu ako. I'm not disrespecting you. Yeah. I respect you so much. Naye nkubuuza omuntu agenda ku street n'agula malaya baba bekwanidde bangashi. Omuntu agenda ku street n'agula aba yavudde waka nga kikigendererwa kye kiri mu mutwe nti ngenda kugula. Era nina bana bakwata abantu ave wakanga ngenda kukwata yo mundu. I'm going to rape someone. Yes. Mulimu abakikola. Lwaki abakyala bewaka ebiseera ebisinga batulugunya nnyo abaami batya indirectly nti nobeera n'omukyala leero n'agaana n'enkya n'agaana wiki neggwako ng'agaanye okukuwa kukomuntamu okitegeera n'okwata omwezi nga takuwa kamuntamu kyokka musajja wattu toyinayo mukazi mulala gwogenda gamba nti nno kati ono oba owewaka agaanye kasita mbadde enkwanayo naaki kaŋŋende naaki abimale okitegedde kakati nga toyina option eriwo yakugenda ku street kugula malaya nanti wuliriza kiri kikiyinza omuvaamu ekyokugamba nti no sigenda gula malaya oba sigenda kukola ki omusajja atuluusa aba atambula ku kkubo n'alengera n'agamba ne bannaaye jjukira amaze ebbanga tatenga kati ng'alina kutengera awo nati kyengamba temuliko omusimi asose kwana muntu nsose mutega tebiriiko ebyo olwo omuntu wansi ono waba atandise okutegeera ono asiriwala in fact ono aggalawo ono n'atandika okulowooza kati mu kaseera ako ono yaba alowooleza ono alowooleza ono ate kasita ono atandika okulowooza ono wago nga sirina galowooza so that is it. Ebyogano oyingidde mu kasenge otuuka ero ogwa ku mwana nga banne byonna byali tobirabangako naye nga yayagala kwagwe oyinza okwati katulira anti Silvia oli client azze mukolako nolizinja bolu yurumu ogweri mwala okay kale kati gweyogerera abakyala
Sylvia ozze wange mpumula ebitundu ebyo oba kati kikoze bulungi waliwo omulimu gwa waxing ogwazze waxing oyo naye okumanya koni koni kye nakalima kya mimi waliwo chiki bamuyita Dr. Koni ye mumanyi amanya kakati ate ogwo okumanya gwe mulalamu kati Sylvia ozze wange nze ndi mumanyi ozze nkuwadde wali rumuyo ugeesooka onaabeko onaabye omaliriza okunaaba ozze weesibye ettawulo okoze oti nkutaddeko waxing nkumanyiza kati feeling ogenda kuzijjawa ega kunswaza kati anadda sikuswaza mbuuza bubuuzi zivaawa nze wange weziryawo naye ozze kumanya kyobanze nyaga mukazi yabamanya sagala muzajja era kumumanya kiba kitegeeza nti mwe abakyala oba abakyala abamu abajja okubawummula kitegeeza mumujja n'ebigendererwa nedda nemutukema okimanyi Morris waliwo body part omuntu bwe bamukwata bati ngaliwo essannyalaze lye naye okimanyi nti nno waliwo omuntu asobola okukwata ku paati eriko essannyalaze lyo n'otabako nakyokyuse kati kisinzira ku mindset ofule musirumbu bakira nti 10 n'abazze tofunye wadde gwokwata ku ssannyalaze likyuse kubanga si kyekigendererwa kyange ekigendererwa kyange kola sente by the way ne the more clients ayikumanya the more money that comes in. So we're not talking about the money part. No. Kiba kitegeeza nti bwe naasigalanga bwezze nenkumanya kye nali kumanyiriza eddakiika 2 kati tutuyingizemu ebirala tuyingidde mu ssaawa nnamba awo mba nfiiriddwa sente mmeka As if you care. As if I care, I do. You don't. As if I care, I do. You don't. I do care. Nze nkubulidde nti ono watandika okulowooza naggalawo n'okulowooza ku ssente bivaawo n'okulowooza what is next bivaawo kyova abantu bakoledde nnyo ensobi mu seconds 2 bweziti ensobi nezigatta nezoonoona obulamu bwabwe bwonna the rest of their lives naye nga yaddakiika ezo seconds ezo ono atandise okulowooza ono yaggaddewo bwe wandigambidde omuntu munne oba munne tugende twekebeza oba uwa ntegerekese so ebyogamba musimanyanga customer wajja dakiika 2 manja mumanya afulume naye nga atera okikkiriza nti waliyo abasajja abagumu nga bali faithful ku bakyala baabwe ng'osobola okujja n'omwekolezaako byewekozaakoza naga no please I'm professional. Atugenda kubulya abasajja basinga fe abakazi bw'oba oyagala omusajja w'abandi teweemoolanga kubanga no bamulaza sigino nti nze nina kyenjagala kasita weemoola naye kasita omulaga nti oli serious. Abasajja they are go getters agamba lwaki ono omuwala yeematidde kikyayina kikyali ntegerekese gwe kasi omusajja tomulaga nti weyamaza obuntu weekunamiza weekoza no be as serious as you can. Hi, how are you? Before you know it ngaye nyiri analiza okugoba emisinde ntegerekese kati ani mu nsonga eno mutegeera ate mutegeerera ddala so kukiza musajja wange nze nga nze Sylvia so kukiza musajja wange kumula abantu matu in fact omusajja wange omulimu gwonna ogulimu okuwambaatira omukazi sigwagala naye kusikuwambaatira kuba kuwambaatira oyagala njogereko nogayi yani muleke tomwogerako awahaaga wani kibirige wamala okunyigamu nakola bwati anti keya kale bibye sisobola kati kankubuulire omuntu yenna kati Sylvia omuntu yenna bwajja ku dduuka lyo n'agula ekintu oba aguze katugeze otunda tiles n'agula tiles
natambula n'agenda nga tomugambyeko wadde kagambo thank you omanyi bakasoma mune balina bakasoma waliwo ebintu byetwagala ebitutengula amangu omutima nze sobola ogenda ku dduuka nengula ekintu nentambula nengenda nga tebaŋambyeko thank you nyinza obutaddawo nentuka nengende wala nengula newaka thank you so much bambi thank you mpulira nga buli kadde omutima gunsikanzire waliwo bamuneebaza kati gijje bayita keya kati bantu bakaguze nga tono bawahaga nga abakazi bameka anti sibawahaga lwa nsonga nti omulimu gwange tegwetaagisa haga omulimu gwange gusobola ogamba thank you nzenga maleko omuntu kusoyinza mga thank you dear anti Chris omanyi kati kankubuuze waliko omuto ojjukira okubeera nga oli muto ng'oddukira mu lujjaawo ne weekoona n'ogwa nga waliwo abali around ojjukira nga bwe baakusekereranga nti wakaabanga akanyenze mwatu bwe baasekanga saakaabanga naye bambi sorry ng'ekyo ekinkaabya ate sorry nga kyekikaabya sorry yenkaabya ne kasabaseka nga nzoka kakibalume neekonako bwenki kijja baluma tebinnumye ntambula ngangenda naye kasam bambi sorry mwana nga onkaba ate nga nkabya ddanga nefula tuwagiddwa. Thank you so much guys. Ka Sylvia nga akyakaaba mbuye munne bwe bamugambako nti ate sorry ate nga akaaba bukaaba nakati bayira omuntu ansasira nkaabya nakati twegala kusaasira nze omuntu ansasira nkaabya kitezo twegala kusaasira sikyagala sorry ekyo kyenyini sorry yange mba njagala either bring me a flower oba nti era sente that is another way of saying buno gubbi sire mubbi wamma tuwagira wanaffe aba legit recruitment agency guys. Thank you so much kubeera ko tuwagira wanaffe aba legit recruitment agency bakugamba nti oyina brother wo oyina taata wo oyina senga wo oyina jjajjaawo ayagala by the way bwenjogera ekigambo jjajjaawo ati kuba legit etwala abantu okuviira ddala ku myaka 18 kasitoba ng'otandise okwetegerera paka ku myaka 45 kasitoba ng'okyalinamu ku maanyi omuntu asobola okufuuka jjajja ku myaka 3 nasatu kala 3 asatu osobola okufuuka jjajja so ng'olina yenna muntu nga mbutuufu Uganda bigezezaako biganye mulete mu legit tumutwale bweru nsobola okugenda nenkola nga myezi 6 omukulu omwami owa legit buuza nsobola okugenda nga nenkola emyezi 6 nenzira e Uganda nengenda nenkola emyezi 6 nenzira e Uganda ajja kikuddamu akuwulidde ekyo nze sagala kulwayo njagala ngene enkola enkomewo nzirye nzireyo nkole enkomewo nga zokola zoolya ayi legit ate tisibwe tuliwo tutyo nze kyenjagala nedda ffe legit kyetwagala tukutwale mu myaka 3 otugambe legit yantwala akayumba kange kakali legit yantwala akaploti kange kakali temunkaka kwekulaakulanya ino kwekulaakulanya nze njagala kukola kujja kuspendinga kwavinga fun after zakastanda abantu nga bafa ntandika okutya so jagenda myezi 6 nkomewo nzirye nzireyo myezi 6 nkomewo nzirye mukama wange wa legit nsaba okinziremu waliyo nsuubira abantu balina endowooza eyo just nga bo tebagala kuzirya nga bagala emyezi 6 bakomewo babeeko kye bakola baddeyo bakole emyezi gyabwe 6 bakomewo babeeko kye bakola kibakola naye nze njagala zirya Sylvia yayagala kuzirya. Legit recruitment agency tusange wali emutunde wali main office nenga tulina offices nyingi mu bitundu byonna ebya Uganda. So ne offices ye Kajjansi nayo mugikozese. Nabagamba office ye Kajjansi bobo ova ku side y'ene Entebbe oluyisa KFC ku mukono gwa left wewe eryawo. Bobo ova Kampala oluyita mu tawuli ye Kajjansi noyita ku mafuta ga gas. Waliwo gas awo waliwo mafuta ki? Toto yeria toto ngojiseeko toto eri mabega ngoise ngoda side ya Kampala ngova Kampala ngamba Kampala after that town that new town after new town that is toto tuli Kajjansi
tuli kajjansi ova Kampala okay oyise ero tawo kadde lyogame ngamba ebyuma crossover yes ebyuma then that is gas yes bova ku gas ku right yotunula ekipando jja kuba kiro kya legit recruitment agency nakagamba ku kantawanya recruitment ani recruitment agency atwagidwa nafa ba brand pro properties abo bo batunda mataka amayumba batunda plots eziwedde kuleda ku milioni 2 paka ku sente zonna zoyagala abetaka tukwata kibanyampo nedda kutaka tukwata kibanyampo okujjako ku nyumba okujjako ku nyumba nenya utandika kusiba ko mitwala 5 milioni 2 mja kuuza nogamba tebakwata ate tukwata kibanja mpola ku plots ezika wansi wa milioni 45 ku plots ezika wansi wa milioni 45 milioni 3 yaganzidde n'omutwalo gwa dola zina kubaza cash ndagukola dio na mayumba and everything yes brand pro properties tusange wali ezana wali main offices zaffe otusange wasono hocho jangu ogule plot jangu ogule nyumba jangu ogule apartment zonna eziwedde okuzimbibwa enamba z'essimu zeziyita bannaffe wa brand pro properties ogenda kubeera nga ate otufunira okwo tuwagiddwa bannaffe aba mama interiors bo bakugamba balina bed covers ennungi balina curtain rods ennungi ozimbye ennyumba yemaze okuggwa naye okyabuliddwa akoteramu curtain ennungi ennyumba erabike bulungi jangu ku mama interiors tusangibwa wali ku Arua Park tusangibwa jangu tubeera Arua Park Plaza enamba zaabwe era zezo eziyitawo wansi awo twagidde bannaffe abanikani resort hotel abo bo bannange bobanga ova bweru ngoyagala abantu bakummulirako omanye Sylvia abantu tebakyayagala nti nno oluva ku nnyonyi bwati agenda atuukirewo ewaka osobola kufunaho omulira n'owumuza ebirowoozo ate kati n'owulira nti kati nyingidde Uganda nnaku zange 3 nnya nkyali kati mpulidde fiiru ye Uganda jankunikani resort hotel woba owummulira ate nawe ayagala okukola omukolo gwo oyina mbaga oyina kwanjula oyina nnika tulina gardens ennungi ate nebooba tutoyagala kulya mu garden wabweru tulina indoor tulina rooms ennungi conference halls nene nga zibulungi mujamu embaga ey'ekika kyonna so n'olwekyo jangu Nikan Resort Hotel ate bana ekyenjawulo kiriwo nti bw'ojja n'osula ku Nikan Resort Hotel gym eba yabwerere sauna eba yabwerere massage aba wabwerere steam yabwerere so n'ekyo jangu ate nga buli lwa Sunday tubeera ne live band etandika saa 12 ez'ekawungeezi egwa saa 6 so jangu onyumirwa ate nga yo yabwerere ogula buguzi kyakunywa oba kyakulya ne batosobodde gula naye osobola okujja n'obeerako awo n'onyumirwa ensi tuwagidde bannaffe abaani Home Heaven Airbnb tuwagidde bannaffe aba Home Heaven banemujje nabagamba nti no Home Heaven Airbnb by the way waliwo n'ekintu ekyatandise kyenatandise okulaba mbu Airbnb tuteekamu bukamera mu rooms ebyo sinabikakasa ebyo babituufu nga jjeko nti nno kati ffe tetubikola naye sinabikakasa oba bituufu bateekamu kamera bateekamu zaaki simanyi naye nga bituufu lwaki bateekamu kamera banolekera banaife waffe mu home event tuteekamu kamera tetuzeerekamu kamera ezaffe zikoma ku eno ku gate just kulaba nti ono kasoma yayingidde kulaba nti ono yayingidde ayinza okubanga ekintu ky'omuntu zikoma eyo tusanga wali emuyenga jangu tubeere nga ate tusobola okukuwa services ennungi room nnungi nnyo wetuli supermarket weziri buli kimu home services zonna weziri so togenda gamba nti naate njagala akasenya ate ntuma omuntu agende eri nedda gwenyini osobola okufuluma just osala busazi kkubo wetuli kukuwa bulungi nnyo jangu obeere ng'ofuna services ennungi tuwagidde bannaffe aba Morris Fashions naye abo bo kaninde njabba isaawe engatto ez'omuzimanyi tutuddeyo eri sokola olanga business yange ogweri tuwagidde bannaffe aba Namutebi Creatives gwe wenna ng'olina video abayimbi ng'olina video yagala kukolera video naye nga mu video eyo weetaagamu omukadde katugeze nze Morris nze kennyini oyagala mbeere mukadde Namutebi asobola okufuula omukadde oyagala bakole ng'omukono guno bagutemyeko
nga mu kamera gulaga nti omukono bagutemako oli mulema Namutebi akikola. Oyagala obalage nti okugulu bakutemyeko Namutebi akikola. Oyagala bakulage nti eriiso lino teririimu lyavaamu Namutebi akikola. Ng'olina eriiso limu nga lino lyavaamu. So Namutebi Creatives mumuwagire abayimbi mwenna nammwe abakola content wonna ng'oli wuno oli muyimbi oli tiktoker olina content goyagala ba filmmakers muje wa Namutebi Creatives. Namutebi Creatives akabasomere enamba ye 077 22 80 71 71 emisanvu 07777 22 yeah Chinana nsanvu mwemu. Chinana Business line yafe. Chinana nsanvu mwemu ya business line. Namutebi Creatives muje. Ate mbesiga nti buli kimuntu gwennanga wano mujane mumuwagira Namutebi Creatives mumuwagira. Katalea nkando mwino oluyimbo olupya. Nawulidde oluyimbo olwo nga lwetaagisa facial. Oyo bamuyita facial? Baba muyita bata? SFX. Yetaagisa SFX. Yes, Namutebi mumucontacting ku namba z'abasomedde muje tukole video nungi. Thank you so much. All right, Namutebi. Today emabegeri. Wabado cha nyinyi oba wera video wakomi. Nakomyewa. Gwe ntunulira nga atabijjukira gwe. Eddakiika 2 zetuvuddeko nange weerabidde. Zibadde 2. Eddakiika 2 zokka. Nakomye ku basajja nze sisobola musajja amanya. Sisobola musajja ngali mu line ya bakazi nina kuwambatira mukazi nina kuwembejja mukazi simusobola. Ebbuba lyange terinzikiriza. Terikukiriza. All right. Namutebi yagambye ebbuba lye terimukiriza era agambye ye tasobola kikola. Ye nga ye ng'omuntu. Era ninga ani. Bwe ndowoozayo erichi ku nsonga eyo twesange mu comment section. Era n'ekibuzo kyonna ky'oyagala kyoyagala okubuuza Sylvia, it's okay. You can write it in the comment section. Nzembeera munganziraba zonna. Asobola okubeera nga ate akuddamu. We appreciate you. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa, straight out of Armark Entertainment. Weerabira. So please subscribe on those channels. Subscribe, like, comment, and share. We love you.